Nga lumu omwezi ogw'Okumi-2023 gavumenti ng'eyita Ministry y'ebyentambula yaleeta enkola y'ennamba empya eyayitibwa eya digito era ng'enteekateeka eno yali yakutandikira ku mmotoka za gavumenti n'ebitongole eby'enjawulo oluvannyuma ebunyisibwe ku mmotoka ez'abantu ssekinnoomu. Kyokka okuva enteekateeka eno etandikibwawo mu ggwanga wabaddengawo okwemulugunya okuva eri bannayuganda naddala abali mu mulimu gw'okusuubula n'okutunda emmotoka nga balumirizanga minisitule eno bwetwala obudde bungi okubawa ennamba zino wadde nga babeera bazisasudde. Buli bwagwira akamotoka ke aba akaagala there and then. Customs yaraye collectinze omusoro amaze kugukollectinga minisitule tesobola kukola ki? Tesobola kuteekako nnamba. Kyokka bagamba nti wadde nga babagamba nti ennamba zino za digito emmotoka zaabwe bwe zibula kibazibwalira okuzinoonya olw'obutamanya wa watuufu wa kulaga. Tulaka tetumanyi nkola yaayo nga abasuubuzi b'emmotoka. Kuba emmotoka zaffe bwe zibula tetumanyi wa wakulupa. Bw'olupa ku poliisi enoonyanga yo poliisi. Naye twasuubira nti sisitimu eno bw'eneebanga ekola tulina we tugenda ne basobola otracking emmotoka eno ne bagifuna. Okusoomooza okulala okunokoddwayo y'ebbeeyi y'ennamba zino okuba waggulu nga kukyali kusoomoozebwa eri abantu bangi. Original ebbeeyi y'ennamba yali ku mitwalo 13,700 naye kati tuli ku mitwalo 7,110. Ziri waggulu ku muntu wa bulijjo. At the end of the day omuntu wa bulijjo akomekereza nga oluusi n'emmotoka emulemi kubanga emitwalo 7,110 nyingi kuva ku mitwalo 14,700. Kati mu lukiiko olubaddewo wakati w'abasuubula emmotoka ne Minisitule y'ebyentambula batandise okutema empenda ku butya bwe bagenda okugonjolamu ensonga zino. Minisita w'ebyentambula General Katumba Wamala akakasizza abasuubuzi bano ng'emmotoka zaabwe bwe zitagenda kuddamu kukandaalizibwa nga tezinnaweebwa nnamba zino. Senga omuntu aba bamaze okugenda emisoso gyonna giwedde ku ssaawa 10 n'aba nga emmotoka ze ziri okuba registered. Lwaki amala wiiki olunaku oluddako enkeera emmotoka zonna zibeere nga ziriki zifunye number plate. Ekyo tukikiriziganyizaako era tekijja kuddamu kubeerawo emmotoka zijja kukeerewa okufunanga number plate. Kyokka ono talemye kujjukiza bano nga bwe waliwo abantu abeerimbika mu mulimu gwabwe ne bafera abantu n'abategeeza nga kino nakyo bwe kigenda okugonjoolwa. So the clearing agents now are going to be better identified so that they also remove the quacks, they remove those who are not legal within their own establishment, which I think is a good innovation for us to deal with the right people. Abakulu okuva Minisitule y'ebyentambula bagamba nti kati y'essaawa emmotoka ez'ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo ezitalina number plate zino eza digito zitandika okukwatibwa. A transition esooka ya government vehicles. The first registration of motor vehicles twagitandika 1st November 2023, and according to the transition ebeeyina emyaka 2. So kitegeeza nti buli mmotoka yonna eya government kati eri ku luguudo eteeka okuba erina digital registration plate according to the regulation. Kakati bw'oba ovuga emmotoka ya gavumenti ng'erina emmotoka enkadde, enamba enkadde, olina okulaba nti olina okugitwala baginspectinge ate bagireplacing enamba eyo bagiteekeko enamba eza digital plates. Winnie Tessa Nakayinja agaffe yo ku Spark TV. No.